kubanga azigabanyamu nga taratan emirundi egimu azikolera Allah ate n'omusiŋŋaana nga ibadaati ezo zennyini zetulina okukolera Allah taratan alina n'ebitonde ebirala era byazikolera. Kati awo abantu abamu webawuddiisibwa ne babuzaabuzibwa olw'okulaba abantu nga basaala nnyo basiiba nnyo naye ate nga balina ibadaati endala zebakolera ebitonde bo ne basigala nga babakakasaako obusiraamu. Abaga kasaasaala kasaasiiba kasaatoola ezzaka. Kino ekyokuba nti ibadaati zetulina okukolera Allah yekka tebakiteekako birowoozo wabula bo ne balaba kimu nti akassa basaala kassa basiiba nga kiringa nti ibadaati zino zebakolera ebitonde tekirina effekti yonna kyekikosa ku ibadaati zaabwe. Kati Sheikh kyava atandika ne ekijja mu busiraamu ekisooka ekyonoona obusiraamu n'agamba ashiriku fi ibadatillah, ogatta ku Allah mu kumusinza mu ibadaati z'okola kasita oziteekamu shiriki kikujjamu mu busiraamu. Sheikh Salih Fawzani hafidhahullah yagamba nti a'zamu anwa'i ridda, ekisingira ddala obunene mu miteeko gy'ebintu ebijja omuntu mu busiraamu ashiriku fi ibadatillah, ogatta ku Allah mu kumusinza. Naawe ebyokulabirako omuntu ategere bulungi kyetwogerako kyekyo bi an ya'buda ma Allahi ghayrahu, nga bwe twogedde kwe kubeera nga asinza Allah naye nga ate amusinza n'ekiki n'ebirala. Asinza Allah ayina n'ekirala kyasinza, kibayita ashiriku fi ibadatillah, asinza Allah n'ebirala. N'agamba era oli ayinza okugamba sitegedde okusinza Allah nga musinza n'ekirala kyeki naawe ekyokulabirako. N'agamba ka ayyadhbaha li ghayrillah, ng'omuntu okusalira ekitali ani Allah, okusalira ekitali Allah muteeko gw'emiteeko egy'okusinza ogujja omuntu mu busiraamu. Kubanga okusala kulimu emiteeko. Mathala waliwo okusala adhabhu lidhaifi, okusalira abagenyi, eyo amru mubaha tirina mutawaana, eyo osalidde bagenyi. Waliwo okusala okulala adhabhu ibadatan au li ajli ibada, okusala naye ng'okwo kusala kwa kusinza, okwo kusala kwa kusinza. Oli asazidde abagenyi, asaze nyama yakulya, talina mutawaana, asaze kugulumiza mugenyi, talina mutawaana. Wa amma ono asaze owokubiri, asaze ibadatan, mu mbeera ya kusinza. Kati okusinza okwo ne tukwawulamu emiteeko ebiri. Asaze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, asaze hadiyu tamattu, badde akola umra, akoze hijja ne umra ne bamugamba sala, asaze ibadatan lillah, asaze ibada kusinza. Asaze aqiqa, asaze kusinza. Asaze dhuhiya, asaze kusinza. Kati okwo kusala kwa kubiri kukkirizibwa era okwo Allah kwe yatulagira, qul inna salati, bagambe eswala yange, wa nusuki, n'okusala kwange kwensalamu ebisolo, wa mahyaya, obulamu bwange, wa mamati, n'okufa kwange, lillahi rabbil alamin. Byonna mbikolera Allah, byonna Allah yagera, byonna Allah yasalawo, byonna Allah yabitambuza, la sharika la, tagattibwako kintu kirala kyonna. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, bwente bwe nalagirwa era nze mubereberye mu kujeemulukira amateeka ago. Fasalli lirabbika wanhar, bw'oba osala sala kulwani kulwa Allah, bw'oba osala sala kulwa Allah, ne bw'oba osala ekisolo sala kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ogwo omuteeko gwa kubiri. Omuteeko ogwokusatu adhabhu li ghayrillah, okusala
ng'omuntu asalidde ekitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman yadhbahu liljinni, muntu asobola okusalira ejjinni. Kaman yadhbahu lissanami, muntu asobola okusalira essanamu. Kaman yadhbahu lilqabri, muntu asobola okusalira entaana. Muntu asobola okusalira ekyuma ekyemanyi ekyakasooli ekyobuwunga simanyi ki ekizimbe. Muntu asobola okusalira ekizimbe nga nti ekyo ekizimbe olowooza kinaabeerawo, kikole ki kisalire, oba kyagala kyesalire, kubanga bw'otokisalira kyesalire ate kyalisalira kiyinza tusala ggwe. Ati n'atya nnyo ekizimbe ye kyazimba ate okumusala. Gamba weewuunya omuntu eyafuna ssente eziziyinza okuzimba ekizimbe ate ne bamugamba nti ekizimbe bw'oba okizimbe za ssente z'okoze olina kikola ki kisalira. Bw'otokisalira kijja kukola ki kijja kusala. Lwaki ssente si zezimusala zakizimbamu? Kaakati n'asalira ekizimbe, n'asalira oluguudo, n'asalira tanuulu abookya amataffaali mu byalo eyo basalira tanuulu. Akirisi ekitono ennyo leetayo enkoko. Enkoko we bakubuze baga ati leeta akanyonyi, oba akanyonyi ate okajjawa. Ate ekyenjawulo banga bw'obawa akanyonyi bakasuula mu tanuulu muliro nga gubengeya busu. Naye ate enkoko yo bagisala ne batonyezaako omulyango awo, omusaayi awo ku mulyango, yo ne bakola ki ne bagimaanya ne bagirya. Naye bw'obawa akanyonyi bakasuulayo busuuzi eri mu muliro genda bakulye. Kiraba kati embuzi wegibaayo bagisala ne bagirya, oba enkoko bagisala ne bagirya. Kati abatanuulu bazisalira. Okiraba omusingi atandika ennyumba basalira, oba bukodyo bw'abazimbi abo ab'omu byalo omusingi bagusalira. Aje omusingi banaagutandika butandisi bati enkumbi esooka ey'omusingi balina okusalira omusingi. N'akasolya anaawanika akasolya tuyo naye mulala gamuna ennyumba omala gagirinnya wagisalidde hagiti asi sijja n'atandika enkya okuleeta embuzi yaffe oba enkoko ya lujumba basalire ki akasolya abagenda okukawanikayo. Wakadhalika okusengula abafu, tebasobola kusengula bafu nga tebasaze bamala kusala okusengula omufu. Waliwo n'abagula amamotoka ebidduka pikipiki ne bazisalira zireme kukola ki zireme kubasala. Kati kino Sheikh kyagamba ka ayadhbah lighairi llah, ng'omuntu okusalira ekitali ani Allah. Eyo ibada y'okusala tulina gikolera ani Allah. Kati omuntu buli lwagikolera ekitali Allah omulamulako otya? Omulamulako otya? Akoze ekijja mu ki mu Busiraamu. Aw yanzira lighairi llah, oba omuntu okwetema nadhiri ng'ajeetemera ekitali Allah. Yeetema nadhiri ng'ajeetemera ekitali ani Allah. Ng'etya anayinza okweta mithaal eya nadhiri ng'omuntu yeetemye nadhiri naye nga ajeetemedde ekitali Allah. Mithaal kyokulabirako ki? Naam, kudda ku bbeeri ya nnyabo okuba kulayira, yo si nadhiri, okukuba kulayira, okwo kulayira okufu nabbi kwe yagaana sallallahu alaihi wasallam. Okulayira okufu nabbi yakugaana, yagamba inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Allah yabagaana okulayira bakitammwe. Faman kana halifan, oyenna bw'aba awulira nga yagala kulayira, falyahlifu billah, alayirenga Allah, aw liyasmut, oba asirika ebyokulayira abiveeko. Kati ekyo kiyingira mu kulayira okufu, okudda ku bbeeri ya nnyabo, okulyembwa n'embizzi, okufeera mu kitooke kyagonja, ndayira n'alinnya yalinnya mu mmere, ebyo byonna okudda ku bbeeri ya nnyabo, osimaye okugenda ku kabbuli ya kitange, ebyo byonna biyingira mu kulayira okugaanibwa mu Busiraamu. Naye nadhiri okweyama ekintu nga weeyamidde ekitali Allah, naam, gibayita nadhiri. Kwekyokulabirako ekirala, mbaka sallallahu alaihi wasallama ku mulembe gwe waliwo sahabiya gye namugamba ya Rasulallah,
inni nadhartu nakola nadhiri an anhara ibila bibuwana okusala engamiya naye nga ngisalira mu kifo kye bayita buwana. Olaba okwogera ekifo nabbi kyamuleetera okubaako byamubuuza, lwaki oyogera ekifo ekyo? Kubanga bw'oba weeyama okusala naziri, lwaki oyongerako mu lwera? Niyama okusala naziri yange, ente yange, endiga yange, neyama ogisalira mu lwera. Okiraba? Buwana mutwale nti ye lwera oba ye Sezibwa. Neyama okusala embuzi yange naye ngisalira Sezibwa, ngisalira mu lwera. Ekigambo ekyo lwera kyaleetera nabbi okumubuuza ebibuuzo. Abaffe awo oyagala ogisalira, hal kana fihi, waaliwo idun min ayadi ljahiliya, bakulizangawo idi? Erina okubibuuza nabbi saa sallam yamubuuza. Hal kana fihi wathanu min awthani ljahiliyati yubadu, awo oyagala okusalira hal kana fihi, waaliwo wathanu ejini esanamu ekibumbe min awthani ljahiliyati yubadu, mu bibumbe ebyaliwo mu jahiliya nga kisinzibwa? Qala la, namugaa nti kibeerawo. Hal kana fihi idun min ayadihim, bakulizangawo olunaku, balamagangawo? Bannaye ebigambo bya nabbi byewuunyisa. Kati ate abasiraamu ab'omulembe guno e Uganda bo batugamba naffe abasiraamu okulamagira ne mugongo tekiina muki mutawaana. Naye ne wavayo n'abakulembeze ne bakipushinga nnyo. Nabbi amubuuza awo waaliwo idi yaabwe, waliwo bakulizangawo olunaku. Olaba? Kati ffe n'abasiraamu bo batugamba ffe ogenda bali gye balamaga tewali muki, tewali mutawaana. Yetanakudhu yennyini okukoonaganya eddiini yaffe ey'obusiraamu. Nabbi byayogera birala, bano nabo beefuula amateeka nti gakka ku bo, bagategeera nnyo singa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Beefuula bategeera nnyo amateeka okusinga nabbi. Nabbi amubuuza awo oyagala okusalira, balina omukolo gwonna gwe baakolerangawo? Waliwo olunaku lwe baakulizangawo? Kitegeeza we baba balina olunaku lwe baakulizangawo totawaana. Bw'oba waliwo ekibumbe kye baali basinza wadde kyavaawo, tokola ki? Tusalira. Wadde tekiriwo era kyobamuga waaliwo, yamubuuza hal kana fihi, tamugamba alana nti waliwo, abula waliwo. Olaba n'obuufu bwabwe bwe baakoleranga nga nabbi takkiriza kukolerawo. Wahatta n'emikolo gya hijja, nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga akola emikolo gya hijja, we baayimiriranga mu jahiliya bali nga ye tayimirirawo sallallahu alaihi wasallam, nga ye ayitawo buyisi. Kasema nga tibayimirangawo nga ye tayimirirawo, paka lwe bagamba nti talina ono kyazze kukola wabula tulaba nga azze kusaanyaawo nakwawukanira ddala ku byaffe bye twali tukola. Ekyo bakyogera muja abasajja abaali bakusiramuka nti Muhammad talina kyaleese okujja kutulaba nga aleese kwawukanira ddala ku nkola yaffe yonna gye twaliko. We baakoleranga emikolo atagikolerangawo sallallahu alaihi wasallam. Okujjako egyo Allah gye yanywezaawo nti wano wokolerawo bwoti, wano kolerawo bwoti. Okiraba? Kati nabbi amubuuza, kitegeeza abantu bali we bakolera ebyabwe tetwesemberezaawo. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba waliwo esanamu mu masanamu ga jahiliya nti tewaali, waliwo idi yaabwe nti tewaali. Namugamba awufi binadhirika, genda otuukirize nadhiri. Nga nabbi amaze musengejja, amaze mukenenenula, naye nga kyagenda okukola tekiina kakwate konna na kusinza kitali Allah, tekiina kakwate konna na kuba nti kino kyagenda okusala kirimu okusalira ekitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Kiraba? Senga omuntu agamba nti yeeyamye Allah bw'anaamuwa abalongo ajja basalira, yo naziri eri etya, ajja kusalira abalongo abo. Ekkirizibwa? Naam, ekkirizibwa. Allah bw'anampa abalongo ngenda kubasalira. Eyayogedde bwatyo nga nti Allah bw'ampa abalongo ngenda kubasalira. Eyo nadhiri bila shaka. Katwala kulaba eri mu nudhuru ezikkirizibwa oba eri mu nudhuru ezigaanibwa.
nadhiri tuli ku baabu ya nadhiri ndala aljawaabu ng'eyeetolera ku nadhiri eyo muhu gyagamba ekkirizibwa lwaki tayib nadhiri eyo erimu shubha nga Allah bwanampa abalongo ngenda basalira erimu shubha erimu okubuzaabuza tumuga wadih nadhiraka hadha nadhiri eyo giwaddahe gikiriyalinge bwogamba nti Allah bwampa abalongo ngenda kusala shukuran lillah anebaza Allah tewali mutawaana naye bwogamba ogenda kusalira bo ng'abalongo nga bosalira awo nadhiri eba efudde okiraba eyo nadhiri eba efudde okiraba kati ate omuntu bwagamba Allah bwansaasira nenkomawo e Makka ngenda kugenda ku kiggwa ky'abengabi nsalirewo embuzi yange omwogerako ki ngenda ku kiggwa ky'abengabi nsalirewo naziri yange nfulwaki avudde Makka avudde ku ibada avudde ku hijja ekigwa ky'abengabi kikwataganirawo ne hijja lwaki ogitwala yoli yennyini asoose nabbi gwabuuza lwaki ogenda ku kiggwa kyekiri nabbi kyaba okubuuza lwaki ogenda ku kiggwa lwaki oyogera ekigwa ky'abengabi okyagazaki okiraba oyinza okuba ogenda kwebaza bakulu okutembeeta mu bbanga kati nadhiri nebanfu okiraba kati nadhiri okweyama okusalira ekitali Allah nadhiri gumu ku mulimu ogujja omuntu mu busiraamu au yasjuda lighairi llah ekyokulabirako ekyokusatu kyatuwadde au yasjuda lighairi llah oba navunamira ekitali ani Allah ogwo nagwo gumuli ku mirimu egikolerwa Allah kati ate bw'oba ogukola ng'olina n'ekirala kyogukolera oba okoze ekikolwa ekikujja mu buki mu busiraamu omuntu tokkirizibwa kuvunamira muntu munno tokkirizibwa kuvunamira ntaana tokkirizibwa kuvunamira muti tovunamira wali simanyi kabona simanyi wali wa Mungu babuda bamola mamaulana tetuvunamira muntu yenna amajolobera gonna gaba yetimbye Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagaana omuntu avunamira muntu munne yagamba law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin senga nali wakulagira muntu yenna kuvunamira muntu munne la amartu almar'ata naliragidde omukyala an tasjuda li zawjiha avunamira ebbaawe bima alaiha min haqqi olw'obuvunanyizibwa abasajja bwe batwala okulabirira abakyala abo olw'obuvunanyizibwa omusajja bwatwala okulabirira omukyala we senga kyali kuba nti mulagira ddala nti omusajja oyo muwe ekitiibwa n'okumusasula nalibadde muga muvunamire naye olw'okuba nze mu shariya yange tekikkirizibwa muntu kuvunamira muntu munne naabanga yakigaana sallallahu alaihi wasallam mu shariya gye yajja nayo omuntu avunamira muntu munne wahatta naagaana n'okuyimukira omuntu ng'azze ku hazara baita hazara azze ku hazara nayimuka bali bonna ne bayimuka ihtiraman wa tawqiran lahu nani bayimuka era okulaba atoyimuse bakkuba eriiso omukulu ayinza n'okwekwatiramu ye yennyini bw'alaba nga agawulwawo oyo alaba toyimuse liwawo oyo nabbi saa sallama yatugaana n'agamba makulu g'ebigambo bye man asarrahu oyo yenna awulira nga kimusanyusa an yatamathala lahu nnaasu qiyaman abantu okumuyimukira nga zze
falyatabawa maq'adahu minan nar, ateeketeke ekifo ky'emmuliro. Kasobola nga kikusanyusa era kibasanyusa be bayimukira. Ekiraga nti kibasanyusa kwe kuba nti anyiigira atayimuse, alabira ddala nga amulengezezza, tamuwadde kitiibwa, tamanyi bukulu bwe, tamanyi kitiibwa kye, kugamba ayagala kumugulumiza. Awo illa egatta ebyo byonna byonna, ensonga eganyisa kino n'eri yemu. Nabbi aganye okuvunnamira omuntu kubanga ekigenderwamu kumugulumiza, ne wana aganye okumuyimukira kubanga illa eri eki noono mumuyimukira kumugulumiza. Nakyo nabbi nakigaana sallallahu alaihi wasallam. Wahatta nagaana ni inhina jas kuwetamu bwesi kano akaba China ate okweyala mimbabi aula. Nabbi waba aganye kano okuwetamu obuwesi omutwe bwoti ng'obuuza omukulu ate kati okweyalawo n'ogwa ku ttaka mimbabi aula okuba nti tekikkirizibwa emirundi n'emirundi. Tetweyalira muntu yenna ku ttaka mu ngeri y'okumugulumiza n'okumubuuza n'okumuwa ekitiibwa n'okumutegeera nti ye mukulu. Tetukkirizibwa kumweyalira ku ttaka, okiraba, tetukkirizibwa. Kati nabbi yaganda mu bigaanibwa ebiyinza okujja mu Busiraamu okuvunnamira ekitali Allah. Aw yastaghitha bighayri llah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Oba omuntu ayastaghitha okusaba okutaasibwa ng'akusaba ekitali Allah, fima la yaqdiru alayhi illa Allah, ng'ekyo ky'osaba okukutaasa tekirina busobozi ku ekyo ky'oyagala kukutaasaamu okujjako ani? Allah. Omuntu abadde mu mitawaana, abadde mu katyabaga, n'aba ng'awanjagira ebitali Allah, abisaba bimutaase mu katyabaga kaalimu, naye ng'akimanyi ekyo ky'asaba okutaasibwa akatyabaga kaalimu tekirina busobozi ku ekyo okujjako ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kyobola bannabbi waffe sallallahu alaihi wasallama bwe yali mukazi wa Badiri n'alabanga embeera eddugadde, yaddukira wa Allah. Allah iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, mujjukirewo mwasaba Allah bagirewo mutawaana. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati munzalin. Allah n'abadduukirira kubanga mu embeera y'olutalo tewaali wayinza bataasa kujjako Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo omuntu okumusaba akuyambe akudduukirire mu ekyo kyayinako obusobozi tekigaanibwa. Wa amma ekintu omuntu kyatayinaako obusobozi tokkirizibwa kubeera nga omusaba akikutaase akuggirewo obuzibu bwakyo. Tosobola kusaba muntu akuwonya obulwadde kubanga omuntu tawonya bulwadde, omuntu ajjanjaba sobola okujjanjaba naye tawonya. Wamma ogamba abasawo nti bwakwatako Mungu yamuwa omukono, yo takwatako notowonya oyawonya. Oyawonya buli gwatwatako awonya. Ajjanjaba okuwonya kwa Allah awonya atya nga bulijjo tubawulira bagamba twakoze buli ekisoboka naye Omukama teyakkiriza. Ate bwogamba bawonya bennyini abasawo baga twakoze ekisoboka naye Omukama teyakoze eki? Teyakkiriza. Sira nabo bakimanyi nti wali wakkiriza okuwona kw'omuntu. Kati hadha ekyo ebyo byonna ebyogeddwa a'dhamu anwa'i ridda, gwe muteeko ogukyasinza okubeera omunene mu bintu ebijja omuntu mu buki? Mu Busiraamu. Qala ta'ala, Allah yagamba mu Qur'an, innahu man yushrik billah, mazima oyo yenna gwe kalitanda n'agatta ku Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah yazize ejjana ku ye eri haramu, tagenda giyingira. Wa ma'awahu nnaaru, obuddo bwe bugenda kubeera muki? Muliro jahannama. Weno aya lwaki Sheikh agireese? Limadha istadalla almuallifu bihadhihi alaya? Lwaki muallifu eyo aya yagireetanga obujulizi obw'okuva mu Busiraamu? Si kyangu kyakutegeera lwaki agireese,
naye ng'ensonga eri eki lwaki eyo aya agirese kubanga tuli ku bintu ebijja omuntu mu busiraamu ate sheekha atuleetedde aya eraga nti omushiriku tagenda kuyingira muki Allah yaziza ejjana ku ye bujulizi bwankukunala wano sheekha kyayagalamu fakad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yaziza ejjana ku muntu omushiriku bimaana omuntu yenna akoze ekikolwa ekimujja mu busiraamu Allah yaziza ejjana eri haramu ku ye kubanga ejjana Allah tayinza jimma muntu asigadde nga musiraamu okitegedde ejjana Allah tasobola gifuula haramu ku muntu nga asigadde muki musiraamu era wonna Allah ne bwayogera khuludu nti bagenda kubeera mu lubeerera na lubeerera naye ng'akyogera ku baakola amazambi amalala agatali shirika abasiraamu abo be bagamba eyo khuludu ebeerawo etegeeza tuulu limukuthi bagenda kulwamu naye si kuba nti eri haramu ejjana kubo kino tekikozesebwa nti ejjana eri haramu kubo kubanga lwa basobola okukola amazambi naye nga Allah yateekako ekibonerezo nti bagenda kulwamu nga mu suratu nisa Allah jalla waala bwe yayogera ku muntu assa omuntu mutaammidan ng'agenderedde fajazauhu jahannam khalidan fiha empeera ye muliro jahannama khalidan fiha akubeeramu lubeerera kakitegeeza omusiraamu asobola okutta omusiraamu Allah agambye agenda kubeera muliro khalidan fiha lubeerera khuludu eryawo abamu bagamba tuulu limukuthi agenda kulwamu nnyo naye si haramu ku ye okuyingira ki ejjana tegedde kati bano Allah bagambye wano nti oyo yenna aligatta ku Allah fakad harrama Allahu alayhi aljanna ejjana eri haramu ku ye kitegeeza oyo afudde si musiraamu obusiraamu aba yakola ekyakola ki ekyabumujjamu n'abufuluma kyekimuleetera okuba nti ejjana eri haramu ku ye aya endala shekhi gyaleeta yagamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah tasonyiwa kumugattako wa yaghfiru ma duna dhalika alisonyiwa ekiri wansi wa shiriki amazambi agasigadde gonna gali wansi wa shiriki okutta okwenda zambi ddene okulya riba zambi ddene okugeya zambi ddene okulya emaali y'abamulekwa zambi ddene okuwaayiriza zambi ddene okulya enguzi zambi ddene naye gonna gali duna shiriki gali wansi waki wa shiriki ago gonna amazambi Allah agasonyiwa senga omuntu yagafiirako nga tagenenyezza wa amma shiriki fala omuntu alina chansi emu yakumwenenya nga akyali mulamu n'amuvaako wa amma walifa ng'atuuse naye ewa Allah oyo taliimu mu Allah byagenda okumusonyiwa kubanga agenda kufa nga teyalina akawunti eteekebwako mirimu gye egy'okumusasuza ejjana okumuwaamu empeere wa Allah era abashiriku ne baba basiiba tubagamba mugulewo akawunti mu kisiibo kino Ramazani yammwegendeko naye bwe munaasigala nga musiiba nga mulinga abali mu kinyumu ng'abambazi b'engoye n'emisono egy'enjawulo bwe balaba Ramazani abakozi kuba ku TV bapulezenta baani Ramazani ne bayiwako engoye z'ekisiraamu sizoni bwejjanga ndala ne bayiwako endala sizoni bwejjayo emipiira ne bayiwako emipiira Uganda Cranes oye ne bambala Uganda Cranes oye misinde bataddewo emisinde nga bayiwako ebyambalo eby'emisinde okiraba matikira nga bayiwako ebyambalo ebyamatikira Christmas nga bayiwako ebyambalo ebya Christmas buli wona amaka g'abasiraamu nga bwegati bugali nga ga musiraamu naye bwegati bugali buli sizoni balina ebyambalo byayo nga amaka ga musiraamu batambula na sizoni batambula na mulembe okiraba mu kufiirwa ne bajjayo engoye za bulaaka bonna ne baziyiwako famire amakanzu aga bulaaka oba bakeera mu maduuka nga bafiiriddwa nokulaba abafiirwa bonna baana b'omugenzi bonna bayiyeeko bulaaka abakyala jalabibi eza bulaaka abalenzi amakanzu aga bulaaka obukuufiira obwa bulaaka oba bakeera mu maduuka nga tebafiiriddwa kati sizono bambala sizono
kati idi Ramadhani bwejja bambala kiisiramu era bagati bayinza kukunama mwala manzaani ono. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala amazambi ago gonna golaba agogeddwako nga si shiriki gonna Allah agakola ki agasonyiwa. Ku muntu agafiiriddeko Allah asobola omusonyiwa ate asobola okumusoosako mu muliro naye oluvannyuma n'amugjayo olwokuba yalina tawhid. Wa amma afudde n'atuuka ne shiriki ewa Allah oyo aba ali mu katyabaga k'amaanyi. Wallahi waliwo abantu bewewuunya oli nga akunyumiza sitoole nga ya ddala ng'abantu baba ne famire mu maka gaabwe naye nga buli kizibu ekibatuukako bayina ew'omulaguzi gye bagenda. Buli kizibu nga bayina ew'omulaguzi we bagenda. Naye atuuse okubuuza mukwano gwange yabadde ambuulira omu ku balina ebizibu eyo mu famire ne mugana naye kakati mu famire yammwe abantu gye bagenda ew'omusajja oyo nga balina ebizibu gwe watuukayo embeerayo ogiraba otya nga batali bulungi n'akamu. Ne mugamba ekyokubiri oyo gwe batwalira ebizibu abafamire yammwe bw'alikera ku makya nga afudde bali bitwalawa kulaba agenda kukera ku makya nga afudde olunaku mu nnaku. Ebizibu byammwe mugenda bikwasanga ani? Okiraba ebizibu muli bitwala waani bw'alikera ku makya nga nannyini wamutudde. Kati shiriki kyekimufuula omubi. Abantu obwongo bwabwe oli abuwugula n'abukwata n'abajja ku mutonzi waabwe abalabirira abagabirira abakolera buli kirungi kyonna gye bagenda okudda nga bavudde ku mwaliro guno ogw'ensi ye n'abeefuga ibadaati ne bazikolera ye. Allah kyava tasonyiwa muntu mushiriku. Waman yushrik billah oyo yenna aligatta ku Allah fakad iftara ithman azima agenda kuba akoze ezambi ddene nnyo. N'agamba mu aya endala waman yushrik billah oyo yenna aligatta ku Allah fakad dhalla dhalalan baida agenda kuba yabula olubula nga lwawa nga lwewala nnyo. Fashiriku okugatta ku Allah huwa akhtaru anwa'i ridda gwe muteeko gw'okuva mu busiraamu ogukyasinze okubeera ogwaki ogwakabenje. Hatari Abdul Karim naye nga atamanyi bulungi Luswayiri nali mmanyi Oluswayiri alumanyi nnyo naye nga atamanyi bulungi Luswayiri. Hatari kabi danger olali kikono ky'amasanga danger hatari kabi kati kyekino min akhtari eyo jamu ya khatar ke kabenje kikono ky'amazanya nga bawandiseeko balekako n'akawanga kalina n'amagumba gasalaganye bwe kati kalina n'amaaso bwe kati batutegera kawanga kale soma bino baba bakuteerako oba tobasoma akakawanga okalaba bwokwatirako ofuuse kawanga kaliko mulede kale myufu hatari kabi danger era gwe totegeera ebigambo byonna. Kati ye shiriki bwatyo bwe bamuwandikako naye era ebitabo bya shiriki ebiwandika ku shiriki balina obiteekako akawanga kati kalina eggumba eryesazeemu bweti n'amaaso bwasi bateekayo eggumba nga lyesazeemu n'akawanga akatudde wala obeekati gwe omukozi wa shiriki laba ebitabo byonna ebya shiriki mbawo amagezi bateekeko akawanga sekakuba kimazinga atera okuwandika ebitabo ebyobuwangwa n'ennono byobuwangwa ddiini atandika okuteekako akawanga abashiriki bategeredda nti akawanga kekarepresentinga shiriki obibwa tofudde akawanga n'amagumba gaggwako dde ennyama. Kati sheekh kyagambye wano nti okugatta kwa Allah huwa akhtaru anwa'i ridda gwe muteeko gukyasinza okubeera ogwakabenje mu miteeko gy'okuva mu busiraamu. Wahuwa era omuteeko ogwo ayabuda ghaira Allah ye muntu okusinza ekitali Allah bi ayi nawi min arwa'i libadat mu miteeko gyonna egy'okusinza mu ngeri zonna ez'okusinza biduai kabe nga asaba busabi ng'omuntu asaba ekitali Allah asaba omuti asaba bajjajja asaba entaana asaba ebitali Allah asaba amajinni asaba abalongo mu nnyumba balina abalongo babasabira ddala bidhabuhi
okusala binadhiri bistighatha bilisti'ana n'okusaba obuyambi. Istighatha kusaba kujja mutawaana, ate isti'ana kusaba buyambi okukuyambako buli kyonna kyoyagala okukola esobola okuba ne ibada. Yenjawulo eriyo wakati wa isti'ana ne istighatha. Istighatha osaba kujja mutawaana nga kabenzi kazze, ne isti'ana osaba kukuyambako, osaba ejjini likuyambeko otuukirize ibada, osaba kabuli ekuyambeko ofune emmotoka, osaba okusaba ebitali Allah ejjinja, okusaba amayanja, osaba ennyanja gundi ennyanja gundi ekuyambeko ku bintu ebyensi n'ebya akhira. Okiraba fima la yaqdiru alayhi illa Allah, ng'osaba okuyambibwa ku ekyo omuntu kyatayinaako obusobozi okujjako Allah. Yadiru almauta, asaba abafu. Yastaghitha bilquburi, asaba okudduukirirwa okuva mu ntaana. Yasjudu, ekyo kitereeze yakiwandika bubi. Yasjudu bil amwati, yakiwandika bubi ekyo muallifu wa muwandisi wako ababeera ku byuma, naye nga kiri yasjudu bil amwati, avunnamira abaki abafu. Hatha huwa akhtaru anwa'i ridda, ogwe muteeko kukyasinza okuba ogwakabenje mu kuva mu busiraamu. Wa adhamuha, era gwe kusinga okuba omunene. Wa hatha alayhi kathirun mimman yadda'una al-islaama. Sheikh akati mudde agamba gwe omuteeko ogwo gwolabanga ogw'okusaaga guliko bangi nnyo abagukola mwabo abakyeteekako nti basiraamu. Bangi nnyo mu bakyeteekako nti basiraamu bagwamu ogwo omuki omuteeko. Basinza entaana, basaba abafu, babeetooloola, bagenda ne bateekayo ennyimba, ne bayimba, ne beetooloola, ne bavunnama, ne baleeta zikiri, ne babeera awo. Bangi mu beeyita abasiraamu bali mu muteeko guno. Yabunuuna al adhraha wa yatuufuuna biha, bazimba n'okuzimba emizimbo ku ntaana zaabwe, ne batandika n'okuzeetooloola. Tobalabangako al adhraha ya adharihu, aljamu dharaihu wa adhraha kyeki binayatun, giba mizimbo oba muzimbo muamariya egisituka tubuna ala qabri, ng'emizimbo egyo oba omuzimbo ogwo guzimbiddwa ku ntaana ala qabri ahadin, guzimbibwa ku ntaana ya muntu. Muzimbo tubuna guzimbibwa ala qabri ahadi al-ashkhasi, ku kaburi y'omu ku bantu. Takhlidal dhikirahu, asigale nga akyajjukirwa, obufu bwe busigalewo, bugenderere. Abantu basigale seeka mukulu, temubimanyi ebyo ebifo bwe bityo. Baziikayo abantu be bayita baseeka mukulu, ne bamala ne babazimbako n'entaana, entaana zaabwe ne bazimbako emizimbo. Omuzimbo gusigalewo, abajja okumwetoolola bajje nga bakimanyi nti seeka gundi ali awo. Era ekyo kikulaga nti nno nabbi okutugaana okuzimba ku ntaana, mwalimu okugaana entaana ezo okubeera obuufu obwa buli alijja okuba nti agisangawo agende mu maaso n'ogikolako emikolo. Okiraba? Kubanga abamu batera okwekwasa, kakati mu entaana ya kitammwe mwagala enkuba egiyitemu, kitammwe ali mu ntaana, ennaku emulaba emuluma, mulinga abatalina ssente, ekitammwe enkuba emuyitamu etya? Emuyitamu neddawa, evaawo era eddawa ng'emuyitamu. Kitammwe mulinga abatalina ssente, enkuba emuyitamu. Twakula olukuŋŋaana olw'okusonda ssente ez'okuzimba gundi, neera mu mwagaana okujja. Togenda mu lukiiko lwa kuŋŋaanya ssente za kuzimba kabuli. Ya maama wange, naamu, ne bweba ya nabbi, nga bakuyita kuzimba ya nabbi,
nebaga waliwo nabbi kutwazudde e Damashiki kabuli ye yavaako amayinja musonde sere tuzimbe kabuli yani tosonda sere z'okuzimba kabuli ya nabbi nga nabbi Dawuda twamuguddeko bamuziika naye kabuli enkube eyinza ogijjawo musonde sente bannayimaani tukole ki tugaba bannashiriku be basonda ezo si bannayimaani ez'okuzimba kabuli ya nabbi wa Allah nam bannabbi ba Allah tebayagalanga kubazimba era tebakyagalangako kabuli ya nabbi ne bwevaawo netemanyibwa weeri nabbi ye takosebwa kyobola mu nsi ya Saudi Arabia bwe balayo kabuli ng'abantu bagiddingana nga bagifudde musimanyi ya mulongoofu nnyo bagijjawo nibagana nebamuziika gye batamanyi nebamuziika gye batamanyi baba batandise okuleeta ebizibu okiraba ne bwe gwabanga muti Umaru ng'agutemawo lwaki abantu bagenda awo nabbi yasaalirangawo laka bbiri kati nabo baba batuuse wano bagenda ne basaalirawo naga mugende mugusemewo nga bagutemawo bajjemu abo abantu batandise okuleeta eryefujjo ery'okuddira ibadaati bazitwale mu kifo ekyenjawulo ekitali mu bifo ebyalagirwa wakolerwawo ibada bweti guno omuziti nabbi yakoleramu bayu ridwan bayu aqabat al ula kati abantu bagendawo ne bawummulirawo mugende mugujjewo kabuli eno mugende mugijjewo mugende muteekeko sengenge muteekewo amaggwa tebawulira muteekewo abasirikale nam muteekewo abasirikale era kati bogende Baqi tebaliyo abasirikale Baqi kati bali muli bateevuunya bamanyi katwewungu bajja bali bakatwewungu abagenda e Makka ne Madina bali muli abasirikale bateevuunya bakulaba wewe kiki bakulaba manga kiki okutama yala wewe kiki kinda bali omwo kusubuyi ku makya bazika ku matala abasirikale mwebali batambulira bali batangira abayaayi bagenda batangira butangizi bati kubo bateeka kubo laba oboyita tobuuka wano tosembera eno bakubirira bukubirizi bakatwewungu bagala kuyola ttaka bazikawo Umaru kanjole wano ettaka wano bazikawo Uthmani kanjole wano bazikawo gundi kanjole bali bagala kuyola ttaka balina n'obupapula basomako bati basoma amannya bali mu Baqi ebyo byebwaje ebiri kati mu Ramadhani genda mu Baqi e Madina olabe abasirikale gye bali batangira butangizi bamafiya abashirku babatangira butangizi bakubirire basiba n'obuguwa bali batakone basiba n'obuguwa tebagala kulanga obuuke okusembera eno ku butubu bw'ettaka babubeera awe babuyula ne bajja nabo mu nsawo mu katambaala ettaka bazika basahaba ettaka siri erimu baliyoola kati abasirikale gye bali Allahu akbar ekyo kikolaga ensi ya Saudi Arabia obumu ku bulungi bweyina abasirikale batangira abantu butagwa mu shiriki Allahu akbar ate abasirikale b'ensi endala baba nekibooko gasi babamenya amagulu songa wapi bangambi waliwo abagenza okufuna futali bakuba kibooko futali kwatemu nekibooko kwata kawunga nekibooko okiraba ensi yewunyisa Allahu akbar kawunga sikabwerere kagenderako kibooko kwata kiro ya sukari nekibooko mu mugongo okiraba Allahu akbar ezo ensi zigwana okulabako oba oziwulira buwulizi nozirabako nolaba ku byafaayo ebyo oli binyumiza abazzukulu okiraba ate abasirikale b'ensi endala temukola shiriki la hawla wala quwwata illa billah olunaku lwe nasooka okutuuka e Madina n'omusirikale sirimwerabira yakuuma muziti gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam mundaawo kabuli bamuyita Ishaqa n'erinnya lye namubuuza gwandi nanga Ishaqa naye nga omubuuza ebintu Allahu akbar bwino leta bwino nabbi yagamba bwati lwaki bano mubagaana wano kubanga nabbi yagamba bwati sallallahu alayhi wa sallam ate lwaki wali mugaanawo wano wali aya egamba bweti kino tekikirizibwa Sheikh yagambye bwati ng'asomesa bamanyi bagamba bwe bati bwino sirikale
Allahu akbar. Sikayenga muwalimu bwino takkiriza bamawale bafujjo kujja kula ufujjo aina opapula toka vao atudde ne ku nabbi awaleka emikono kyuka tunuleri kaba ekibula kiri eri ono atunudde n'akapapula omuyindi mu Bangladesh asoma wewe tunuleri agayiddewo toka vao genda tawhid inshallah kibula kyagikumiddemu emirembe lwa tawhid kunywerera ku tawhid abasirikale bagera tawhid Munnayuganda Sekomu yakulembera abantu nga batwala ku hijja n'abayisa ku miqaati nga bambadde bali mu ngoye za bulijjo basirikale bamuyimiriza kiki mulagawo tugenda ku mikolo gya hijja nga muli mwezi engoye miqaati eri muddeyo mangu mudde babazaayo ne seka waabwe muddeyo eri ne babazaayo Allahu akbar basirikale bazaayo bantu batamanyi bye bakola mu ddiini tomanyi bye bakosa hijja bantu bayisiza ku miqaati balina okugiramu zino engoye bambala ihirami mukyali mu busuuti ne musibye n'amapeesa muddeyo ne babazaayo emmotoka egere bagoberera kagombe kagenda kabagoba mugende paka le mutuuke eri simwebuzaabulizaawo ti nemukola emikola egitali mituufu mugende bamala kubatuusa ku miqaati weewo mulete niya kati Allahu akbar okiraba tawhid kati abantu abashiriku babayita mpiso teyesigamwa wakulabirira bulabirizi nabagamba ne bwe bamuziika taatawo nga mwannyoko omumanyi mushirika labirira mulabirire buli kaseera olugoye olusembeyo okukawusa alubba essaawa yonna abashiriku buli ssaawa ne babako obuntu bwe balengera si kulwa kalivaamu ekirungi si kulwa kalivaamu kino olaba Samiriyu yalaba bulabi ettaka wali Jibril werinye wayi kandyetwalire lino sikulwa era ne livaamu obuzibu eyo mu maaso ne libaleetera ebizibu babashiriku bakulabiriza bulabiriza omufu afudde mulabirize mumugje mulago nga muzinze tomuganya abantu kumusembera bemumanyi bannagadya singa lamula temubakanya kusembera ku mufu singa lamula obadde oyagala ki tomubaganya babakubirira bukubirizi kutangira butangizi ani ali mu kisenga wali maiti mujjeeyo muyite agenda kola genda mangu we banaaliza ani agenzeeyo babala genda mangu babala mulayagala ki bema kuzisaayo n'abako bwagira asonseko omufu akadagala n'agenda nako emagombe bamuzinga amuzinzika akantu musande y'okubiri awo mulabirire bulabirizi omushiriku wakubirira bukubirizi saayo nakuyoola ebigere mulabirire ng'akuvaako emabega nguntambulirako nnyo kiki mulabirize bulabirize buli ssaawa yonna beera ku bunkenke n'omushiriku tofuna mirembe wali omushiriku mulabirize bulabirize buli ssaawa yonna ekigere ekisooka nga wakalinnya akyetegereza ati nga wakalinnya mu lujja ati nkwe babasula nguntunuulidde nnyo kiki ako komugamba kamukanga ekyo nakivaako oba omutadde effumu mutana kankireka ntegedde oba yaba akimanyi mushiriku mu mutima kati womubuuza ekibuuzo ategererawo baba nga tolya abantu bonna ndaba bali emmere lwaki tolya kumba alina kyabaza olubega olusooka alwagala akabega akabeze akagala buli kintu kyonna akamba akawasi akagala buli kintu kyonna omukiriku akyagala kubaako byakikozesa katomuwa chansi wakulabirira bukubirizi olaba nabbi yakawumi bantu bange bwe batyo nga babira bantu bange abashiriku batuwangana nabo ku bwerinde wotudde nga wakatuuka bwoti asemberawo kiki baaba waliwo ensonga ate badde ensonga ndeze kubuuzaako badde manyi waliwo ensonga kale Allah akulunganye muwe dduwa Allah akulunganye ngompadde dduwa obulungame tobwagala obudde omugamba bumusiiwa ekiro abuloota abubuulira nga yategeera nti mulogoya alabika ategeera nga alina ebigambo byaŋŋambagamba alabika ategeera ng'ogwo omumu ogugjeewo mu kumwekalizakalizaamu enkumbi ezisemba gye baziise ebitiiyo ebisemba bye baziise bikuŋŋaanye mangu nga babalamula tannajja babasula tannatuuka mu kusembayo ebitiiyo byabyagala ebitiiyo abyagala omukeeka ogwabaddeko mayiti agwagala tomanya
musawo ayinza okunsabirawo nga sina gye ndigujja. Babeera amasasi gaba mu kyemba, baba beeteeseteese, baba n'ebyokweteekata. khudhu hidhrakum, mukwate ebyokwerinda byammwe. Abashirika baba n'ebyokwerinda byabwe essaawa yonna. Ayinza okusabirawo egonda erinnyo lya maaya nga toliina, erinnyo lya ggoonya nga toliina. Asanze ggoonya efiiridde ku nnyanja n'agijjamu erinnyo, bayinza okusabirawo erinnyo lya ggoonya nga toliina. Ensi kanditwale ng'alitwala. Baba bwe bato. Olugoye omuntu lyafiiriddemu akiri lwokye, engoye taata ze yafiiriddemu. Ani ayina ekkanzu taata gye yabaddemu ng'afa? Ogenda okuli agibuuza, ogyagazaaki? Eyo ekkanzu gikweka wala naye kiba kyakwokya gyokye. Engatto taata ze yafiiramu ze yagenderamu emulago, engatto za taata ziriwa ze yagenderamu emulago? Ani yazitwala? Tazibuuliza bwereere. Engatto alina kyazibuuliza, alina kyayagala okukola banne, alina kyayagala okukola banne. Ani yasalako taata enviiri emulago ezasembayo? Ani yamusalako enviiri? Enviiri azaagala, ejjiri tyajagala, makaasa ajagala yazisala, byonna byonna abyagala. Kati ebyo kyova olaba abamanyi bagamba obushiriku kyekikolobero ekikyasinze okuba ekinene, kiwangaliza bannannyini kyo mu butategeera obutagambika. Ne bazimba ebiyitirirwa ku bafu bibeerewo olubeerera, basobole okuba nti emikolo gyabwe basigala bagikola. Wayadhbahuna laha, ne batakomaawo entaana ezo bazisalira. Wayanziruna laha, bazeyamira. Wayatakarabuna ilaiha, bakola emirimu nga basemberewo entaana. Yakuluna, bagamba liannaha, kubanga taqarrubuhum ila Allah, bwe babikola bibasembeza wa Allah. Hum yatakarabuna laha, basembera eri entaana eri abalongoofu, nabo ne babasembeze wa Allah. Wahiya bizaamihim taqarrubuhum ila Allah. Limadha lam yataqarrabuna ila Allah wa hadha bizaamihim? Sheikh agamba kale ne bwe kiba kituufu nga bagamba mbu abafu babasaddaakira, babasalira, babakolera azikaali, abafu bano babasembeze wa Allah banga baafa balongoofu. Sheikh agamba ekibuuzo kikino kirikirira nnyo. Agamba limadha, lwaki lam yataqarrabu ila Allah min al asli? Lwaki bo bennyini tebagikolera Allah egyo emirimu? Banoonya bano babasembeze wa Allah, lwaki bo tebasembera butereevu wa Allah? Emirimu bagikolere Allah ala al asli. Wayatrukuna hadhihi almatahat, ne baleka ebyo bibazimba ku ntaana ebibabuzaabuza ebitali Allah. Liyataqarrabu ila Allah, bo bennyini babeere nga basembera eri Allah. Fa innahu qaribun mujibu, Allah ali kumpi nnyo ate yanukula. Limadha tataqarrabuna lilmakhluqina, lwaki muwongera ebitonde ne musembera eri ebitonde? Emiti, amayinja, amazzi, enzizi, biki, emisambwa, lwaki musembera eri ebitonde ne mutasembera eri yatonde ebitonde? Wataquluna, era bagamba almakhluquna yuqarribuna ila Allah, mbwe ebyo ebitonde ate bibasembeze wa Allah. Halillahu baidu, Allah ali wala? Mulyoke muga nti ebitonde byo bino bibasembeze wa Allah. Halillahu aghlaqa abwabahu, Allah emiryango gye yagiggala. Halillahu la ya'lamu wala yasma'u khalqahu, Allah tawulira era tamanyi bitonde bye. Wala yara ma yaf'alun, Allah talaba bantu bibakola. Nolwekyo abo bibakola abashiriku ogamba bagenda ku ntaana z'abalongoofu ne bakola taqarrubu, basembere wa Allah, mbwe ebitonde bibasembeze wa Allah, ogwo omulimu gwa bushiriku. Basembere busembezi ewani ewa Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.